abasajja bawaayo obulamu bwabwe baleka ebyabwe bafiirwa abakyala bafiirwa abaana abantu bafiirira eddiini eyo naye ffe tugenda tubizanyisa ate ng'obuwambuzi bwaffe buyimiriddeko ekyo kambawe kano nsembyeyo mulaba ensonga ezitambula e Palestine katonda yagala mu Qur'ani yagamba waqatta'naahum fil ardi umama katonda yasalawo nga uskunu al-arda kangabe bwetu mwangale mu nsi amakulu abayudaaya katonda yasalawo babeere basaasamu mu nsi emyaka 10 okuva Umar ibn Khattab nabbi yali afa yagamba ebintu ebyo bisatu n'agamba nti assala ekyokubita buzimba makuntanayo ekyokusatu akhriju al-yahuda wan-nasara min jazirati al-arab mugobe wano abayisirayiri kuva mu kyombo kyabuwala era buli yasisimuka nga bwatiradde engulu ng'azirisi ng'ayogera ebyo ebigambo nagasuulizanga eddiini ebbiri wano mu kyombo kigambo ekyo kiwanvu kakati obudde bwatuuse katonda beera yagala osukira Isra nagamba faidha jaa wa'du al-akhira endagaano y'enkomere bwe liba etuuse inabikum lafiifa ngenda kubaleeta nga babakolaki babakuŋŋaanya emisiri waaliyo ejordani waaliyo eyamani waaliyo abayudaaya abo bonna be muwulira babatandika John mu kyasa eky'ekkumi n'emeka ne bakomawo kati emyaka 7 kumpi nga balifigi ddala nga labamu tebalina nangatto mu bigere ne bayambibwa Abangereza n'Abamerika. In fact Bungereza bwe yayagala okuwabula Germany yanoonya abantu abayinza okugiyamba okumatiza Amerika okudda ku sayidi yaayo. Abasajja ne bababuuza mutuwaaki titubawa ekimu ku bibiri tubazzaayo wabwe Palestine oba tubatwala mu nsi bayita Uganda ensi eyaffe gyetulimu era endagala bayita Belfort nomugenda kati nekubuga okubikola ki kwebiri ne basalawo nakkiriza babazzewa e Palestine ebyo nakutuukiriza kigambo kya Katonda biri yayogera mu surati Isra okuba budde bugenze naye Katonda kyeyagamba nti endagaano eri bwe liba etuuse ngenda kubaleetanga akakuŋŋaanya mukuŋŋaane wano kubanga abasiraamu tetwalisobodde kulwanyisa balirasi bali mu Amerika bali Bungereza bali Germany kati Katonda yabonna yabaleesa essaawa ya leero bali awo Katonda alaba efujjo ne bakola nga bwe kino kitambula naye teri kijja kumalawo lutalo okujjako nga abasiraamu bafuuse abasiraamu abatuufu era n'Abayudaaya bakimanyi nti mwabali riba si mmwe mugenda okutukola ki otuwangula bali bisalamu bagamba nti la yazaalu taifatu min ummati ng'ayogera ku bantu bamubuuza abantu abagenda kusigala balwana n'abuuza nti bagenda kubeera Baitul Maqdis mu nasi bikhtisar mu bufunza olwiki eddiini eno bannange abantu bagirwanirira akra mwogere ebigambo nga kisibya kukola ki si kusamassamwana nakumugunya kugamba twagala mwogere ebigambo twagala kuva wano tugende nga tumanyi nti tulina abantu betulese muki mu nsi bakitaffe bajja tubuuza nti abantu balese kuki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un netwagala tuve wano twabadde n'ono mu kibiina omuwala ayogera oluwalabu dokita omuwala oli kibiina kino omulabako ayogera fusha yatunze bahth al-yaqin la yazulu bishak ku qaida twabadde n'ono nempulira neŋŋamba dokita abadde atusomesa mugamba nti adduniya bikhair al-islaamu bikhair bwekubanga mu nsi mulimu omuwala afaanana bw'ati ng'ayogera ebigambo bino ng'ate abijuliza tukyali buki
tujja kutamba tujja kuba bulungi kubanga bw'omuwulira n'omulaba Sheik weewuunya n'osaasira ne weegomba taata we bazadde be n'ekyo omukisa omubi abaana baffe be bati bagenda bafumbirwa abasajja ng'ate tebakola ki naye nga tayibaake tayibe kakola tumusaba kikookere sikale nga likola busi abalungi bafumbirwenga bakiyanzase omukisa nze ani ayogera mu linnya lyobo omanyi waliwo ebintu bye tutamanyi kati okwata oluguudo luno paka Sudan mukyali mukakooza kwata luno olw'emasaka luno mukyali museeka lubowa mwali kwata luno olw'ejjinja tambula paka Kenya osanga mutamusuza tuli banaku nnyo bwetutabeere nabantu babeera na buvunaanyizibwa nga boogera ebigambo ebituufu okujjako bw'okwata olw'emunyolo waliyo seeka bitabazine bwati bwoti ali munyola naye kati tambula eggwanga lyaffe lyonna olusobola tubalaba wano tubalaba ngenda okusaaga oli nangongerako nga nvuma nze juzi Sheik Nkadi yafudde naye nga yali agambye Mufti yakola ki yamusaalira Mufti teyali waali waabwe ng'ono waali naye kama kale nze nyimirire wala ku jeneza ya Nkadi kubanga omuntu okusaalira ejjeneza kuba kuwolereza kakati ddala nze n'ono nga tuyimiridde mu maaso ga Katonda abantu mwepimemu otegeere wookola ki wookoma wallahi nagamba nze sijja kulembera jeneza yaki nga wooli wano mukisagati sisobola kubanga manyi kyendi nekyensuubiraku okukola ki okubeera abantu beegezaageza ku musajja ono mwe mumanyi nti ne muno mu East Africa muno temulimu bantu bataano bwe bati wallahi tebaliimu abafaanana oyo omusajja naye olira abavubukavubuka omuntu okubeera dokita you people omuntu okubeera dokita obudde bukoze eki.